kooti ewadde poliisi ennaku 7 enoonyereze wa Muwanga Kivumbi gy'ali, era bagaanye okubeera nga bawa ekiragiro ekyokubeera nti baleeta Muwanga Kivumbi mu kkooti oba mulamu oba mufu, ensonga bagiwadde. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti Muwanga Kivumbi ono okusinziira ku biriwo ne ku mawulire agaliwo nti yatulugunyizibwa kutuuka kwagala kumutta. Yatulugunyizibwa kutuuka kwagala kumutta, era ye Kyagulanyi agamba nti baafuna ripooti nga zigamba nti Muwanga Kivumbi baamutulugunya kutuuka kwagala kumutta. Wali e Kasenyi SFC Military Barracks, era nti essaawa eno bakyamukwese okubeera nti tebamuleeta mu bantu nga bwe bamujjanjaba, oluvannyuma bamuleete mu bantu. Kino nno ne kanso Nalukoola yakyogerako n'agamba nti bwe bamala okutulugunya abantu bwe babeera bawambye, olwo nga babakweka nga batandika okubajjanjaba. Kati kibeera kizibu nnyo okupuruvinga nti bano oba omuntu gwe baawamba baamutulugunya, kubanga bagenda okumuleeta oba oliawo ng'ebiwundu n'ebikwiro biwonye n'obulumi kwegamba nga buweddewo. Kati bagenda okumuleeta mwe muba temulina bujulizi nti omuntu ono baamutulugunya, ekiri awo baba basobola okubeera nga beegaana. Naye kati Kyagulanyi bw'atyo ategeezezza, yatutegeeza n'atugamba nti amawulire gaafuna nti Muwanga Kivumbi yatulugunyizibwa kumpi kutuuka kwagala kumutta. Yensonga lwaki okiraba nti abantu bagamba nti Muwanga Kivumbi baamutta, kubanga nga bw'okimanyi nti abantu bo babeera balina amawulire. Mwalabo wano nga Janet Museveni alwadde, tugamba Museveni agenze Nakasero mu ddwaliro, Museveni agenze e Mbuya, bagamba Mbuya. Kakati embeera efaanaganako bw'etyo, abantu bo babeera already ensonda zimaze okubeera nga zibategeeza mu bulambulukufu. Kakati bwe tugenda mu kkooti, High Court egaanye okuwa High Court ewadde poliisi ennaku 7 okwestablishinga Muwanga Kivumbi wa gy'ali. Kati bino gano si mawulire malungi eri abeebuuza Muwanga Kivumbi gy'ali n'abaagala okumanya gy'ali ne famire ye n'ab'emikwano n'eŋŋanda. Kati munnange mu Kampala High Court egaanye okubeera ng'eweerawo ekiwandiiko habeas corpus ku Muwanga Kivumbi eyabuzibwawo. Kati bano kye bakoze, balagidde security agencies okubeera nga zimaliriza okunoonyereza ku mayitire ga Muwanga Kivumbi, era bakomewo baripootinge mu nnaku 7. Bakomewo baripootinge mu nnaku 7. Ekintu munnange kyolabira ddala nti bano babbayinga kadde. Omusajja baamukuba ne bamutulugunya kutuuka kwagala kumutta. Kati munnaye nga nkyakunnyonnyola ensonga eno, omulamuzi ensonga ki gy'awadde na byonna, aba Maintenance Palace bano tubamanyi ku sola. Gw'ayagala sola tutunula walala wonna, genda mu ba Maintenance Palace. Balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako kubinstoolinga. Ate nga Hillside View Apartments bino ebisulo bisangibwa Jjanyi ku Kyaki, kisangibwa ku Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda kitendeka Jansi, buuza ejjanyi ku Kyaki. Ekkubo eriyita Namulanda kkubo lya koolaasi eddungi nnyo, era bw'otuuka awo buuza ejjanyi ku Kyaki ye wali kuvuga butereevu paka Jjanyi ku Kyaki. Amora Beauty bano balina shea butter. Shea butter tamanyi nkanyanya, ali organic, tamanyi nkanyanya, twogerako kugoba enkanyanya. Amora Beauty bw'oba okubira. Ate nga Dr. Kigwagwa waali, ono ye dokita waffe wano ku Uganda at large, ajjanjabya abantu era abantu bamuwaako obujulizi. Ye Dr. Kigwagwa, programu zikwe ziri ku Uganda at large naziteekayo. Ate nga
n'ennamba ye njigaba wano ku Uganda Talaaja ewatali yadde kakwakulizo konna. Bwensaba ennamba ya Dr. nze njikuwe. Ennamba yange esembyeyo 7 eri awo. Kakati munnange omulamuzi Collins Aselam ono ku lunaku olwokusatu atubuulidde lwaki tebagenda kuwa kiragiro ki habeas corpus, era n'atugamba nti ensonga lwaki tebasobodde kubeera nga awa ekiragiro ekyo nti lwakubanga poliisi egambye temulina. Kakati ono agamba nti okusinziira ku evidence gye baleese mu kkooti, abawaaba bagamba nti tetunnamanya kkooti tennamanya baani abamulina, kubanga Uganda Police Force egamba temulina. Kati n'olw'ensonga eyo tasobola kubeera nti awa ekiragiro nga talina gwakiragira nti oba talina kiragiro gwakiwa nti mumuleete. Kati Kivumbi Deputy President owa National Unity Platform wano mu Buganda era nga former Butambala Member of Parliament nti ono okuviira ddala nga 10 July talabikako, era nga balooya naffe obutambi bwe twalaba ku checkpoint eya police wali Mpigi District bwe baamukwatira lunaku lumu lwokka nga yakava okubeera nga afuluma ekkomera, tuyinza okuba terwawera ku misango gy'obutujju. Kakati munnange bano bannaffe balooya abakola omulimu ogukakasa nti Kivumbi amanyika wa gy'ali bo bakinogaanya nti kituufu military operatives be baamukwata be baamuwamba, era bano baafuba okulaba nga tebeeyanjula oba tebaleta warrant of arrest eri kkooti oba poliisi nti baawamba muwambe ne bamutwala. Kakati mu application yaabwe bagamba Chief of Defence Forces alina okwewozaako, Inspector General of Police ne Attorney General be ba respondents. Kakati response yokka gye twafunye eva eri Inspector General wa Police, era nga eno yasomeddwa SCP Godwin Tumugumye. Ono yasiteetize n'agamba nti newankubadde Kivumbi emmotoka ye baagiyimiriza ku police checkpoint, naye abaamukwata kati ate yakozesa ekigambo arrest, yali badaga nti abaamuwamba era abamulina si poliisi kubanga kati okukuba kuwamba. Kakati omulamuzi bw'atyo n'ategeeza n'agamba nti kitegeeza nti ekiwandiiko ki habeas corpus tekijja kuba na makulu, kubanga kino kirina kubeera nga omugaso kukomperinga muntu yenna oba authority aba holdinga detainee bamuproducing before court bunnambiro. Kati n'agamba nti ekiragiro ng'ekyo tekiyinza kubeera effective nga abamulina oba authority emulina tebanyikiddwa. Kakati awo n'agamba mbu engeri ekiri nti tamanyikiddwako gy'ali, kati awo ate nti ne ba respondent kati poliisi mbu eri willing okubeera nga eyongera okukola inquiries okweestablishinga wa gy'ali. Kakati awo akiraba nti kyamakulu nnyo mbu kubanga babawaayo ku omukisa omulala. Kati kkooti bw'etyo neetegeeza nti ba respondents balina okubeera nga bakola okunoonyereza mu nsonga eno era bafayiringe affidavit yaabwe mu nnaku 7 era omusango ne gubeera dijandi paka Julayi nga 29.
ndowooza mu nnaku ezo ojja genda okulaba nga bamusuula ku poliisi. Kakati North Secretary General David Lewis Rubongoya kino akivumiridde ne sekuvumirira yenna kusalawo kwa kkooti nti kuno kuwa gavumenti omukisa okubeera nti client waabwe basigala bakyamukwatiddeeyo nga tamanyikiddwako mayitire. Kakati bwetu High Court ye tutegeeza nti tesobodde kubeera ng'eyisa ekiwandiiko kino habeas corpus okuba nti Muwanga Kizibumbi bamuleeta kubanga tebamanyi ani amulina, poliisi ebyegaanye. Kakati mbu poliisi erina kukola kunoonyereza mu nnaku 7 nejja neewa kikyezudde oba eneegamba tetumanyi, tetumulaba. Kati Rubongoya bw'atyo n'agamba nti kino kitegeeza nti olwo state babeera bagiwadde omukisa okubeera ng'ekyatulugunya oba ekyamulina eyo ekyakola byonna beeyagala. Kakati ennaku 12 ezaakayitawo Honorable Muwanga Kizibumbi nga tetumulabako, yawambibwa misana nga tulaba, era Rubongoya agamba nti okuwa ennaku 7 nti bakyanoonyereza kitegeeza nti awo kiba kitegeeza ennaku 19 nga bakyamulina incommunicado. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu bino yabivumiridde era n'ategeeza n'agamba nti okusinziira ku bubaka obuliyo Kivumbi baamutulugunya nnyo, baamukuba kumpi kumutta, era ensonga lwaki bakyamulina batya kuba omusajja banamuleeta ajja kuba afaanana bubi nnyo, nti baamukuba nnyo kutuuka kwagala kumutta. Weebuuza abafaaki abakoze eki? Kyovulaba nga nze ntera okubagamba bannanga abasajja bano kaseera bwe kalituuka temuddanga eyo ne muwoza mubasonyiwe, muleke abantu babeekolereko. Muleke nabo tubatwale mu basementi zaabwe tubasikemu amannyo, enjala n'ebirala byonna nga bwe babikola, kubanga tewali kyakubakolera. Kyekibulabo kye tuyinza okubawa okubeera nga obuzannyo bwabwe ate era nabo bwe batambulira.